Abantu ba Katonda bakubiriziddwa bulijjo okujja ensaalwa wamu n'okuwala n'abo ababasingako wabula bye babeegombako babikolerere ate beesige Katonda kuba yajja okubibawa. Amagezi gano gabaweereddwa omulabirizi Godfrey Mwesigwa nga yasumba ekkanisa ya Victory Deliverance Church esangibwa Ensambya ng'abadde mu kusinza kwa Sande kwakulembeddemu ettuntu lya leero omubadde okuyimba ennyimba ezisinza n'okutendereza Katonda nga munaagatiddemu n'omugogo gw'abagole wakati mu ssanyu eritagambika. Wamuzadde obwana munaana nti akaddiye nfuneyo omuto nedda gwe wamukaddiya obanga ozadde munaana beera naye n'obwana bano munaana obulabirire. Bw'abadde abuulira omulabirizi Mwesigwa asabye abakkiriza obutaza Yesu ku musaalaba kuba yagwetikka ku lwaffe n'abasaba nti wakati mu bikolwa byabwe basaana okwawukanako ku balala. Omuntu n'aba akusinga nga wakkiriza omusaalaba omanya ekyo Katonda yakikola. Naye ab'ensi oli bw'akusinga bw'omusinga agamba ngenda kumulagako firimu afazaali n'atunda n'akawala ak'omunda. Affe abaana ba Katonda tumanya nti ekyo si kyange kaninde ekyange ekya ge maanyi ag'omusaalaba. Alaze amakulu agali ku musaalaba Yesu kwe yattirwa n'ategeeza nti kitegeeza kwagala bugumiikiriza okwagaliza wamu n'empisa zonna ennungi eri omuntu. Amaanyi g'omusaalaba ge maanyi agatuwanguza ffe abalokole. Ensi batuyita balalu naye tetuli balalu, tuli bagezi kubanga twasaawo okutambula ne Mukama. Mu musaalaba mulimu okugumiikiriza, mu musaalaba mulimu okulindirira, mu musaalaba mulimu okusonyiwa, mu musaalaba mulimu okwagaliza, mu musaalaba mulimu n'okwagala. Amaliriza akuutira abakkiriza okwagala ennyo Katonda n'okumwesiga mu buli kimu omuli obukuumi, obujjanjabi n'ebirala nga bw'abirambulula. Ebaka nga tolina musirikale okeera bukya nga tolina kikubaddeko. N'omuntu n'obeera n'omusirikale gamba otyo, ng'omusirikale alina emmundu gamba otyo, ng'ate olina n'embwa gamba otyo, ng'ate ennyumba wagiteekamu bagale proof gamba otyo, era tebeebaka basula bagamba anyazize. Naye bw'obeera ne Yesu weebaka otulo. Abakkiriza ab'enjawulo bawadde obujulizi olw'ebyo Katonda by'abakoledde ne basaba abatannalokoka okukikola kuba bafiirwa bingi. N'amugamba tojja kuweza ennaku 13 nga tanajja. Yasingayo olunaku musumbaze yamuwa era lwakutaano yakomawo naye ekisinga n'ekyendenderiza Mukama. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.